Okay, kwanirizaako mulungi atulaba kwa Baking Uganda muzukulu wa Mugima yenze kennyini akubuuzaako bbanga libadde ddene nga tetuwuliziganya era ng'oba oli awo ku mikutu gino mugatta bantu naddala guno gwaffe gwa YouTube badde mbuliridde akabanga abazze bangoberera okumala ebbanga omukadde ono mumumanyi entandikwa yaffe naye yatandika nga tumuleetedde ku Christmas yalina omwami we abaatuzimya amazina amaganda mubajjukira bulungi nnyo kale abantu baffe ab'omu America mbabuuzaako Aunt Susan, Roy, Gracie, St. Paul Anglican Church yonna, Rosette, Aunt Julie, omubuulizi mwena babuuzaako abantu baffe abali awo e Boston mu USA tubabuuzaako abantu ba St. Paul Anglican Church. Yes, mbabuuzaako ab'e Dubai, Saudi Arabia, UK, Qatar n'ensi eziriraanye ewaabwe nammwe abali e Uganda ate nno sibasuuliridde mpozi ebulaaya awo era neerabiddeyo muganda wange Professor Eri nkubuuzaako muganda wange webale gy'otuusako engalo webale nnyo okubeera nga ate bwe tuba tuleese abantu baffe beetaaga obuyambi onaawe obaako ky'ogattako aye tusobola okubeera nga tuyamba abantu webale. Lwaleero mboozi ya nnaku mboozi nzibuzibu abantu bano bazze bandabako nga mbakyaza ebiseera ebisinga mbadde ntera bakyaza babiri oba oli awo oyinza okwebuuza lwaki era alimukka tugenda kumanyamu kubanga nasembayo okuwuliramu nti olugero nga ndulamu kamera nasembayo okuwulira nti omwami yafa naye tetumanyi kiki kyatuukawo olw'ensi naffe oba oli awo entwala gyeyali tutwalamu mukadde wange nkwanirizaako nange nesiimye okulabako nesiimye okulabako n'okuwuliriza munnange wange Suzani buli lunaku mbeera wano nenkaabira Suzani ngamba Suzani wampeereza obubaka n'obuyambi bwange leero munnange oti omwami wange afaako ndi munnaku enjereere mwami yafa ennyumba bangoba nannyiniza ayagala kuziddaabiriza bannange betubadde nabo bagenda nsigadde wano bwomu ababbi baagala kuntugira wano banzibako n'essimu yange munnange kembadde nfunira akamere nfunira asobola okumpa kuka yange bagibba ne bagitwala kale nga tetunagendayo erisobobuze kubatula bannange abandaba bonna bempuliza bomanyi ne botamanyi ne besimanyi nange neyanziza okunsindikira abantu bano mwanyinazo ono bwe tutakulya munnange amanyi ennaku yange mbadde nkaaba ennaku zonna ngamba yabulirawa bannange nsaba buyambi. Kale omwami yalwala kiki ekyatuukawo omwami era n'okuva emabega okujja wano okutuyamba yali mulwaddemu naye ate kati mu kufa kwe obulwadde ne bwatabuka mu ngeri gye tusaamanya kuba bwamujjira mangu nnyo okumutuusa mu ddwaliro baatusindika busindisi eri wa mulago eyo bagenda kumujjako gundi zino zikidini za leero kuzikebera kakati bwe twatuuka mu kkubo mwe yafiira yafiira mu kkubo bamutwala otutuuka eyo ngenda okubulya nga bangamba ono afudde naye era nze twagenda okutuuka ngaera ye mulaba amaze okukola ki okufa netumutwala netumuziika kuva olwo embeera yange neyongera kubonooneka neyongera bubi nsula bubi tiyesiimisa muntu nga nzi kakati bwendi bano bangamba ennyumba zaabwe bazaagala naye gyendaga sirabayo gyenzira sirabayo badde nsaba alina obuyambi ansondereko nfunewo akafo wendaga abantu bange omuntu wange andabirira nange wemunampulirizanga
obuyambi okusula ku ndi bubi omwami nga tannafa mpaamuko ku kifaananyi sigiramu ku kifaananyi byali bitya yafa bufintu yalwala lumu naafa kati awo enjagala onsigiremu ku kifaananyi akulaba agala okuyamba amanye story yayiri enfaye okusinga obuzibu bwava ku ttaka lye yali awoza ettaka eryo bwe yali aliwoza twamala ebiseera nga twewuuba mu makooti naye nga tetufuna bayambi bulungi n'akapolitika ng'akanga k'ekikazi ke nandigambye nti bannange banteeremu akasiisira mwekagenderanga munnanga ngambi bwe tunaawangula wano nja kasasula ogula akapolitiko fune n'omugabo gwo nga ggwe munnange kapoliti ne kagendera awo saafunamu mwami oyo mu kufa kwe wali omulamuzi yagenda kujja nga wabuli nnaku 2 ajje ku ground arabe n'afa omwami we yafiira akati nekirabika nga ettaka lyamulya ow'ettaka n'asigala mu ssanyu lye nze neesigala mu nnaku yange kubanga ate nze nali kikyeyongerayo olw'okuba nti nze nali simuzaddeemu mwana abaana abange wano beninawo abatono abateesobola kati nga bwolaba omuwala oyo yabadde alabirira taata we nga yatulabirira kati oli bwe yafa nze n'enkomaawo epoloti negendera awo sikyasobola kugenda kubanja bali ettaka egonja emisango gyabwe ab'ekika kye basigala bwe batambuza ensonga zaabwe kati awo nze nenkoma buswa asigala mu bbanga akati nebuuza bwenfiira wano ndisigala buddwaliro ne batwala erusaza ne baziika eyo abo kati sibitegeera kubanga ne ku kika sikyasobola kuddayo ab'ekika munnange nga bwamanyi munnange family tetukwatagana kyekyatuukawo mwanyinaze yatundayo awasigadde n'awaawo abaana be kati awo nange kati tolina kika okutwaliza ewamu tolinawo oziikibwa siina kati sirina kubanga seetaaga ate kuddayo eri kubatawaani ne bye bakolayo sibisobola era sibyagala kati nze baafunye ewange ne bwenfa banteeka wali abaana bange ne babeera nga kwegabulamu ne butandikira awo ab'ekika kiki lwaki toyagalayo nebakola tobeega baagula mayembe kirabika gwate omuntu wogendera ku kitaawo n'omuziikula gw'otaalabako yakuleka oli wa myezi 2 nze nga ndi wa myaka 2 kati n'ogenda n'otwalayo omusawo n'aziikula akawanga n'akusalira enkoko n'okanyweramu omusaayi ezo maama taata ebyo oyinza okubikkiriza tosobola ne wano tewenyini tebalinnyawo tebajjaawo bankima ye Katumba anzirako taata yatuzaala abaana 2 fekka Katumba nakugoba ku kika era kumpi yange batoba munnange kati gwokola ebyo nze nobikkiriza ebyo okubiyingira mba sibisobola naye bwe nfuna ewange ate kizibu nnyo okunnumbagana ewange omuntu akulaba buyambi ki anyway nga sinagendayo yonayona ojja otya okujja wano oba okusinkana omwami oyo twasisinkana akyali mu ttaka lyabwe wali ttaka lya jjajjaawe singa wa kitaawe era yaliwoozanga nga ttaka lyabwe naye omubbi oyo eyalibba yababbako ekyapa
kati bwe yamanya nti ababbyeko ekyapa n'agenda ng'anyiga buli omu attabatte kati ono wange omwami wange gwe yali asigazza yalaba nga amwesimbyemu nnyo agenda okumuwangula naye n'amunyiga kakati ate awo bwe yamunyiga nze nga nkyayinawo olugendo oluwondera kati ye omwami wamusinkana otya osinkana mu kyengero omwo kubanga nava eyo gye nali mbeera mu kyalo eyo entalo zangoba mu kyalo eyo eza Museveni zangoba mu kyalo eyo nezijja mu Kampala nga ninako omwana wange omulenzi omwana oyo omulenzi kitaawe ali Kasenge eyo kitaawe bw'abeera e Kasenge eyo gyeŋŋamba kangende eri omwana ono omwana oyo bwe najja era nsanga mmanga awo mu misiri gy'amasannyalaze naye kyemmanga ku nnyumba ezo eziri awo mu kkoona awo nga we yali akola ne mugamba Ssebugi nfunira wenjira njire nga neewugomawo ti omwana oyo bwafunira weafunidde kati ate munaye nga bw'omanya emirimu gy'abavubuka n'akyagalana kati nze kulabagana n'ono omwami wange Ssaalongo gyetubeera ffenna nanga tugende tubeere ffenna olabirire ne jjajja wange jjajjaawo ye nannyini ttaka lye yali awoza namusangawo jjajjaawe nembeera awo mu ttaka eri awo mu sentru awo nembeerawo 18 bwe twalabaganira n'omwami oyo nga mweyagala ng'akola ku kabakazireeko emmengo gye namusanga akola ne tubeera ffenna oyo omubbi we yatugobera awo we twali ewa jjajjaawe ne mugaa sijja kusobola bino bitukonkona kiro tunoonye ennyumba abantu kwe kugenda ne tupangisa Nateete Nateete ne tubeerayo ebbanga ate Nateete bwe bamukyusa ab'emirimu ne bamuze ne ku Horizon Campus kwe kudda ate kuno ku Kyengera ne tupangisa awo emmanga ku Chorus ewa Isima kakati ate gye bamugobera ku mirimu bwe bamugoba ku mulimu ne tupangisa eyo Wakimese ne tubeerayo kati wano kwe kubeera nga waliwo omwami gwe nali ntegeera bano abaasenguka wano naye nga Wankima Mugerwa yamugamba ati gamba mwannyinaze Mugerwa oyo akuwe kwegyo emirimu nnyumba zino nga bazizimba akuwe ku mirimu tufune ennyumba esente ezipangisa ajja ng'asaba mulimu ogwo omwala yiya bwe bagusima okuva eri emmanga paka eri kaakati ate omugagga sente ze ne bazibba bwe yaziwanga okuzimba emirimu ne giyimirira kati ne mugamba saba abatwalawo oyo yinginiya musabe atuwe ku bizimbe ebyo tugire nga tusulamu teyali mubi namugamba genda weebake ku kizimbe bw'olimaliriza ebibyo n'ofuna woolaga naye kikulu engeri gye baali ku kyalo ekimu bamanyiganya ti bw'olifuna woolaga ng'omaliriza n'emisango gy'olivaawo nti kale era nga tujja ng'atulaga wano nga twebaka wano twayingirawo 2 wano tubadde wano n'okufiirwa omwana we emyaka omwami musinkana 98 wano mujjawo 2 etegeeza wano mazewo bbanga ki emyaka nga 21 ngoyo nakali tuleeta mu mutwe ategeeza emyaka 21 producer bwe nabasinkanira era nabasanga mu mbeera etali nnungi eteyagaza naye okuva omwami ono we yafa obulamu obadde bukwasaganya obulamu si bulungi okusinga neraliikirira nnyo bwenfa nziikwawa sirina we banziika okusinziira ku bizibu byenkubuulidde tekyasobola kubeera ku kigaali sirina wenzira tolina kika
essaawa zino tulina kika kirina oliwo mbwa namnigina bungi omwana ow'obuwala okay bwe ampuliriza oba nawandaba embeera gyetulimu omukyalo ono okutwaliza wamu ndowooza kyasaba singa tuba tufunyeyo akataka wasobola okubeera oba wasobola okuwummulira asaba wazira kisaba mukwatireko akwatireko ensonga eyo alabe nga akola ki afuna akataka naye tumuzimbiramu akayumba nga kakisenge kimu n'abeeraawo kubanga kyasinga essaawa zino okweraliikirira kwe kufa nga talina waziikibwa kuba akafaananyi gwe alaba vidiyo eno balaba interview eno okufa nga tokyalina wakika n'omu wazaalayo ku baana bameka abaana naye abaana abawala 3 ate abalenzi baliyo bandibadde 3 naye omu yafa omulenzi omu kukyalo kuno kwali avuga bodaboda naye wano ewange talinnawo era talinza gula muno gwa ttooke nti ngutwalire maama oba yadde ekkota ya sukaali era maama oyo ate andi okumpi kati alina obuvunaanyizibwa mukazi wattu akati atunda bunyaanya kuki ne bukalira ku munnaakani ku mudaala kati kyembuuza abaana omu yafa abaana baasigalawo 3 abalenzi 2 abaana 5 omu yekka yakuyamba bali kale nabo baleeta naye nga bw'omanya embeera nabo embeera si nnungi kubanga omuggalanda omulenzi apoota naye n'agenda emirimu ne gigaana ne gibula ne bamuyita okulima abo ne batamusasula n'akomawo n'agamba leero maama zaagaanyi n'eddagala sifunye nembeera awo kati ndi muntu wa ddagala kiki ekisinga okuluma nti bulwadde kyobukuluma puresha eyo ne alisazi ezo naye nga bagamba puresha ezo yava ku emisuwa gino gyava kuki ku puresha kati emisuwa gino gye gisinga okuntawaanya n'okutambulira ku kaggo era bwe mba sikutte kaggo ngwa bugwi bwe mba sikutte kaggo sisobola kutambula nga neetengeredde emisuwa gino ginnuma nnyo ginnuma tekitambuza bulungi musaayi ndowooza kuba kati bankyusiriza eddagala ne baŋŋamba waliwo eddagala lyotalina kuddamu komira lirabika lyerizimbulula emisuwa gino anga ne mu maaso ozimbulukuseemuko feesi nange ngiraba ne batugamba tugule eddagala kakati neyosanze tukubagana olwo eddagala bagambira sente meka naga eddagala lirya sente meka eddagala ya mitwalo 6.5 ngate ebbaluwa ezo kale gwampuliriza saagala nnyo mboozi enewe bwenjagala ebeere nyimpimpi omuntu asobole okugiraba agimaleyo naye embeera gye tulimu gyenyamiza ebiseera ebisinga ekintu tosobola kukitegeera nga tokibaddeemu naye gwe yali abaddeko e Uganda eno ennaku neekuluma n'otuuka ku kisenge kati nno gwe ennaku yakuluma ngwina ne woziikibwa naye omukyalo ono talina nawe wamuziika nsaba tuyimirire naye atulabe engeri gye tumuyambamu nze Happy King Uganda muzzukulu wa Mugema kaakati essaawa zino oli kyaleese kyolya wakireeta akiriira ddala omumwa gwo gukyalya baaba omumwa gukyalya kale kati wano wetukusanze olwaleero woosula wensula sirina ekifaliso kiri eyo nakijjako ne ku buliri
ebiwuka binnyingidde ebiku baba kyonna kyawumuka kyasalikasalika bw'okiteeka ku gundi kyonna nga weebaka mu lyato bw'oti ate ogenda okusituka ng'omugongo gukutta ekyo nakyo neekita kale ndowooza togayina gambe leeta ebbaluwa ezo naawe awo tugenda ndowooza okutandikira kale producer sooka oggyeko ku katono balungi abatulaba eno ebbaluwa ya mukadde kwe bamujjanjabira era eddagala lye basabira $600 naye nja kusaba abazira kisa abasobola batukwatireko mukadde ono afuna eddagala eddagala ly'M600 lya wiiki lya mwezi kati liyinza kutwala bbanga nga lyenkanaki tebatutaleddeko nnaku za mwezi zetuddirayo ndabako wano leero mmeka muddayo mugwe 10 nga 16 okumukebera amira eddagala kale ndowooza munnange gwe atulaba oyinza obutabiraba bulungi naye nga obikutte kale kirungi nnyo naye nga wetuyimiridde sikowoola abantu ng'otunudde mu kamera awo obasabe bayimirire naawe kale obusigadde tunatandikira awo bakama bange bataata bamaama abakulu b'eddiini abayambi muwala wange Suzani sikulabangako munnange obulamu bwe butyo bwa ddagala kaakati wenyimiridde endyambi ensula mbi wokudda ekifo wokudda sirina wakubeera bakama bange bagenda kunsindiikiriza mu mwala simanyi gye nzira bwe buyambi ayinawo kaalina nsaba buyambi nsaba muntaase abakadde abakyala akadde abaami mwenna buli alina kyalina akansuule waaw tetujja kwongerezaako naye nga bw'abasabe bambi tuyimirire ne mukadde waffe onagawa ab'enkima balina abeddira enkima bw'abatulaba bw'oba weddira nkima wankima munno wuuno mukwatibwa ekisa yonna gy'osinzidde gy'oli yonna abagamba kamukamu gwe muganda ate era okuyamba guba mutima so gwe akwatibwako osobola okuyimirira ne mukadde waffe osobola okulabanga ate naki nate nasuubira kiraloota asuubira kiraloota kituufu kale bakadde bange awo embasabira tuyimire ne mukadde waffe ono tulabe nga tumuyambako eddagala lyetaaga obwokusula nawo okumpita alina omufaliso talina ndowooza olaba embeera gy'asulamu si nnungi yadde n'akamu n'akeddagala nze Happy King Uganda mbadde ne muganda wange erinnya lino ndirabidde ku kamera naye mbadde ne muganda wange mulongo waswa ku kamera nga kikwasaganyiza olunaku olwaliro atakumira mbeera bankumira embeere bulungi mwera